والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'enteekateeka eno gyatukoledde ne tubeera nga alhamdulillah tutunateera tukomyewo mu musomo gwaffe nga tusoma ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era nga n'ekibuuzo kyaffe kigamba nti obulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obufunamu ki, obutegeeramu ki, obujjamu ki, obwagaddeko ki n'ebirala bingi. Era nga bannange mwenna abali ku SK muzirimu da'awa mukola omulimu gw'amaanyi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakolera enteekateeka ennungi mu mulimu guno. Bannange mbakuutira okutya Allah, okumweraliikirira, okumwegendereza awamu n'okumwagala. Era mbasaba tufube nnyo okulaba nga tubeera ab'amazima, abeesigwa, abantu balamu ate era abagumiikiriza. Kaakati bwe tubanga ke kaseera kano Allah subhanahu wa ta'ala katuwadde, bannange buli omu akakozese. Gwali eyo andaba kozesa akaseera kano, nange ali eno akuweereza okozesa akaseera kano. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Nti Allah ebiseera bitwazika bwazisi, asobola okubijjawo n'olaba nga tokyalina biseera nga so ekiseera kyaliwo, ng'osobola okubeera nti okola by'oteekwa okukola. Kaakati mu kiseera kino tugenda kweyongera n'omusomo ogwo, naye nga tugenda mu kitundu eky'e17 kyenkakasa nti gwagoberera olugendo tulukutte. Era okuddako emabega akatono nakulaga mu musomo gwaffe ogwayita ogw'e16 nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakuŋŋaanya banne ne bawerera ddala omutwalo mulamba, nga kyayagala bagende e Makka banunule Makka. Era olutalo lwe bagenda okulwana baluyita Ghazwat Fathi Makka, olutalo olw'okununula Makka. Nenkubulira ebyaliwo, naye abasiraamu bwe baatuuka kumpi ne Makka, omusajja oyo ayitibwa Abu Sufyan eyali commander in chief ow'eggye eryo yalengera omuliro, nga nabbi agambye abasiraamu nti buli muntu akwate omuti oba omumuli ateekeko omuliro. Ne bawanika emiriro omutwalo mulamba. Abu Sufyan ne taata wa nabbi omuto ayitibwa Abbas ne babeera nga batendewererwa, ne basikirizibwa okujja okubeera nti beegatta ku basiraamu, naye nga kyava ku muliro ogwo. Ne nkulaga nti abasiraamu bayingira Makka ne bamuyingira bulungi nnyo nga tebasanze buzibu bwonna. Kati olwaleero tugenda kweyongerayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yanoonya ekisumuluzo ekiyingira mu Kaaba. Jjukira nakugamba nti bwe yatuuka mu Makka n'abeera nga yakwata ekiti n'atandika okubeera nga akoona amasanamu agali wabweru, nga bw'agamba ti jaa alhaqu wa zahaka albatil inna albatila kana zahuqa. Nga kitegeeza ki? Nti amazima gazze, obubuze oba obulimba buteekwa okuba nga kaakati ate budduka akakokola tondeka nnyuma. Kaakati ate amazima buli lwe gaba gazze, obulimba buba buteekako kakokola tondeka nnyuma. Bwe yamaliriza yasaba ekisumuluzo kya Kaaba. Ekisumuluzo ekyo kyalina omusajja eyakirina, baali bamuyita Talha. Kakati Talha oyo Ibn Abi Talha yalina ekisumuluzo. Bwe bakimusaba bagenda okukinoonya nga ye yalinnye eddeera ku lusozi yeekwese eyo. Nabbi alagira nti munoonye Talha, ne bamunoonya. Talha bwe bamuleeta basi nabbi n'amugamba nti tuwe ekisumuluzo. Talha n'agaana. N'addamu n'amugamba tuwe ekisumuluzo. Talha n'agaana. N'ogwokusatu kakati olw'okuba Ali ibn Abi Talib yali kumpi ne nabbi, yalaba nga nabbi bamunyoomye, kyeyava akwata oyo Talha n'amunyoola omukono n'aguzza emabega. Talha yalaba alumwa n'ata ekisumuluzo ne kigwa. Aliyo n'akijjako
n'akikwasa ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bw'amala okimukwasa, nabbi n'akikwasa Bilal ibn Rabah, musajja omuddugavu, ye yaggulawo Kaaba ng'asoma bisimillah. Bw'amala okuggulawo ne bayingira munda, ne bagenda batandika okutereeza munda nga bajjamu ebifaananyi ng'ate bajjamu n'amasanamu. Naye nga nabbi bw'asoma nti jaa alhaqu wa zahaka albatil inna albatila kana zahuqa, ekyo bwe bakimaliriza nga bamaze okulongoosa Kaaba, bagenda okulaba nga nabbi asalala akamunaana 2 bwe yamaliriza ne bamugamba ti ate eswala ki eyo? N'agamba nti eyo eswala ey'okuggulawo Kaaba. Yasalira akamunaana nga za Fathi Makka, okuggulawo Kaaba. Akati bw'amaliriza, nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akwata ekisumuluzo n'akikwasa Ali. N'amugamba nti Ali, kwata ekisumuluzo kino okiddize Talha. Ali n'agamba ya Rasulallah, sigenda kumuwa kisumuluzo kino. Nabbi n'amugamba nti kikwata okimuwe. Ali n'agaana. Tusa nabbi lwe yamugamba nti owange Ali, Allah yaŋŋambye kubanga nzisizzaako aya, n'agamba nti inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, nti Allah abalagira okubeera nga muzzaayo obuvunaanyizibwa eri bannannyini bwo. Wa idha hakamtum baina an-nas, bwe muba mulamudde wakati w'abantu, wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adl, mubeerenga mulamuza bwenkanya. Inna Allaha ni'ma yadhidhukum inna Allaha sari'ul hisab. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga abannyonnyola, okubannyonnyola kwennyini kubakyengera, era Allah mwangu wakubala baddu be. Ekyo bwe kimala okubeera bwe kityo, Aliyu nabbi amugamba nti kwata ekisumuluzo okiwe Talha. Bwe yakitwalira Talha, Talha n'agamba nti sikyagala, kale akitwale, olaba yammenye n'omukono. Nabbi n'amugamba nti Ali, genda weetondere Talha omuwe ekisumuluzo. Ali n'agenda ne yeetondera Talha. Bw'amala okwetonda, Talha n'alyoka akwata ekisumuluzo. Olwakikwata bw'ati, ate Talha yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yanjuluza omukono gwo. N'ayanjuluza omukono, Talha n'akubamu n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu, n'asiramuka. Gwali ku SK Muslim Dahawa awoyizeewo ki? Olaba enkola ya nabbi ennungi bwe yatuwa omusiraamu. Talha yasiramuka naye ng'asinzidde ku neeyisa ennungi eya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Agamba atya? Ali okunneetondera nze. Ali n'asooka agaana, ate oluvannyuma n'anneetondera. Kyali kimala okulaga nti omusajja oyo eddiini gy'aliko ddiini ddala ntuufu. Bwe bimala okuggwa bafuluma wabweru. Bwe bafuluma wabweru, kati nabbi atuula ku lusozi oluyitibwa Jabalu Safa. Umar ibn al-Khattab naye n'atuula ku lulala oluli opposite. Kaakati abantu ne batandika okujja nga bamubayaa, nga bajja bakuba mu kibatu. Bakuba mu kiwatu mwe mwajjira n'omukyala ayitibwa Hindu, ate nga Hindu ye yasalako Hamza amatu, ennyindo n'ebirala. Naye nabbi yagamba ti kale olwaleero naawe okkiriziddwa. Naye abakyala bo tebaakubanga mu ngalo, tebaakubanga mu kibatu kya nabbi, baakubanga mu ngalo zaabwe bwe bati, era okukkakkana nga Fathu Makka awedde. Bwe wamala okununula Makka, nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba Abubakari, kuba taata wa Abubakari yasiramuka. Taata wa Abubakari yasiramuka mu mwaka gwa 10. Eri yonna nga naye aganye. Baali bamuyita batya? Uthman mutabani wa Uthman. Baali bamuyita Uthman mutabani wa Amru, naye ng'erinnya lye ye Abu Kuhafa. Baali bamuyita Abu Kuhafa kuba yalina omwana nga bamuyita Kuhafa. Oyo ye mukulu wa Abubakari. Kakati nabbi Abubakari ajja n'ayita nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, nti taata wange asiramuse, njagala kumukuleetera. Nabbi n'amugamba nti aleka nze mba nsituka. Nti nedda tekisaana. Nabbi n'amugamba nedda, oli muzadde, leka nze nsituke ŋŋende. Abubakari yalemerako, naye aba aleeta taata we, ate nga ne nabbi bw'agenda ne basisinkana awo, oyo naye n'asiramuka. Bangi abaasiramuka mu kiseera ekyo.
ate abamu ne baddukira Etwaifu. Naye abamu gye bajjukira mwe mwali ne Bilaali, mwe mwali ne omusajja eyatta Hamza ayitibwa Wahshi mutabani wa Harbi. Oyo yali yamaze okudduka naye ddaaki bamukomyawo era ne bawaayamu ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama, oyo naye n'asiramuka. Kaakati olwo kye bayita Ghazwatu Fathi Makka, olutalo olwali lw'okununula Makka. Okuva olwo Makka nadda mikono gy'Obusiraamu. Kaakati abakozi ba da'wa awo waliwo ekyokuyiga nti omuntu osobola okuva mu kitundu n'ogenda ofunayo amaanyi amalala aganaakuyamba okudda, so si kubeera awo ng'ofunvubidde teba banzite. Osobola okugenda n'ofunayo amaanyi amalala n'ojja awakaluba n'osobola okubeera ng'oyitawo. Kati Ghazwatu Fathi Makka bwe mala okuba nti ewedde, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba Bilaali, musajja omuddugavu Bilaali bunu Rabahi, era nga n'abazinyi bonna bajula kwetuuma Bilaali olw'omusajja oyo. Oyo no yali mwazinyi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi yamugamba nti ya Bilaali, genda oyaziine olw'essaawa y'esswala etuuse. Bilaali bw'agenda ng'alinnya waggulu ng'asumulula adhaani. Abasajja Abakuraishi olwawulira ne babuuza nti ani ayazinye, nti Bilaali. Omusajja n'akuba wano bw'ati n'agamba nti kitange alyokanga n'afa n'abeera nga talabye ku bino. Namuŋŋoona nayo eyazinire ku Kaaba, kati nga ffe abaddugavu batuyita namuŋŋoona. Naye mulimu abantu abagezigezi. Omuvubuka omu ye alaba nga abo batuyitiriddeko n'abagamba nti kala yammwe temuli, nti lwaki temuli, ti ate oba ffe tugirinnyako bulinnyi. Gwe gyokebere wansi w'ekigere kyo ojja kulaba nga weeru. Kaakati bwe baba balowooza nti kala yaabwe ya muwendo, ate ffe tugirinnyamu bulinnyi wansi. Ebyo byonna Allah yabikola tusobole okubeera nga abantu tutereera. Omwaka gwe twogerako gwe mwaka ogw'ekkumi. Fathu Makka bwaggwa yaggwa mu mwezi ogwa Ramadan. Fathu Makka yaliwo nga n'Abasiraamu basiiba. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe balaba nga anywedde ku mazzi n'Abasiraamu ne basiibulukuka ne bagamba nti teyasiibye kuba baali mu lutalo. Kati bwe bimala okuggwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yategeeka ne banne ne babeera nga bamaze okugogola omwo mu Makka, ne bagenda ne bajjayo amasanamu asatu, Laatu, Izza ne Manaatu. Makka n'atereera. Kaakati awo wennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafuna banne ne basooka bagenda mu lutalo olutibwa Ghazwatu Hunain. Olutalo lwalwanirwa mu kitundu bakiyita Hunain. Naye Allah yagezesa Abasiraamu, abasajja baabafukumula obusaale ne babuna emiwabo ne badduka okutuusa Nabbi lwe yanywera ng'ali ne taata we omuto ayitibwa Abbas ne Abu Sufyan ne bakoowoola abantu ne bakomawo, naye abantu baali babunye emiwabo. Kati bamala okununula olutalo oluyitibwa Ghazwatu Hunaini, Nabbi addayo e Makka, era bwe yasibamu ebyangu addeyo e Madiina. Ekiseera kye ekyokubeera nti ava mu bulamu obwensi kyali kisembedde, kwe kugenda nno n'akola hijja emu bweti gye yakola mu buwangaazi bwe. Nabbi yali ali ne banne sallallahu alaihi wasallama. Nabbi kubaga nti bannange Basiraamu mmwe nti Allah abalaaliseeko okukola hijja. Bw'amala okukyogera waliwo omusajja omukujjukujju n'abuuza Nabbi emirundi esatu, afi kulli aami. Nabbi n'asirika. Oli bwe yamala okumanya nti Nabbi tamuzzeemu, ye Nabbi kwe kumugamba bannange munnaamu oyo abadde ansosookereza ng'ayagala mbeeko kyenjogera, naye law qultu naam, senga nagambye nti ye la wajabat, kyandibadde kituukirira. N'olwekyo Nabbi yali teyeetaaga musosonkereza nnyo, kubanga bw'amala okubeera nga akkiriza kiba kijja kakata. Kati Nabbi kwe kugamba sallallahu alaihi wasallam nti alhajju marra, hijja ekolebwa omulundi gumu. Lwaki yayogera bw'atyo? Kubanga abantu baleme kulowooza nti buli kiseera kuba kugenda Makka. Gwafunye obusobozi oba okikoze ku lulwo, naye nga kiri nti Omusiraamu akakatwako omulundi gumu gwokka okubeera nti agenda mu hijja. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti alhajju almabrur, hijja ekkiriziddwa
laisa lahu jazaa'u teba na mpeera ndala yonna illa aljanna kujjako Allah akuwajjana. Kakati bwe bamala okuggwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alyoka agenda n'akola hijja ne banne, era bwe yali mu hijja yabagamba nti khudhu anni manasikakum, mulabire kunze emirimu gyammwe egya hijja bwe munaagikola, la'alli la ahajju ba'da aami hadha, oba oliawo nga sijja kuddayo kukola hijja ndala oluvannyuma lw'omwaka guno. Kyatuukirira kubanga Nabbi yagenda okuddayo e Madiina, yaddayo nga asigazza ennaku 40 zokka ave mu bulamu obw'ensi, era teyazibuuka. Bw'atyo n'ayingira mu mwezi yagenda okuddayo e Makka mu mwezi ogw'e12. Kaakati mu mwezi ogwokubiri Nabbi atandika okulwala sallallahu alaihi wasallam, era bwe yalwala obulwadde ne bumugonza n'atuuka n'okuba nti yasenyuuka enviiri, naye nga bakyala be tebamanyi kiki ekimutuuseeko. Era kye yakola Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okubanga yali alogeddwa yagumiikiriza, naye Jibuliiru we yajjira n'amugamba nti ya Muhammad totya era tonakuwala, tova mu kitundu kino, Allah alina kyayagala omale okuyigiriza abantu bano. Nabbi n'abeeramu sallallahu alaihi wasallama ng'asitadinga embeera yaabwe okutuusa fainale. Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okubanga yalinga naye mugonvu, yali awasiza omukyala gwe bayita Raihana binti Zaid radiyallahu anha, naye omukyala oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama mwana wattu n'abeera nti omukyala yamufaako, Raihana binti Zaid, era ye muntu gwe yasembyayo okuziika kubanga wali wabulayo ebbanga ttono nnyo Nabbi naye afe. Bwe bamala okuziika bwe bamala okuba nti baziise omukyala oyo, Nabbi bwe yali avaayo yakomawo ng'amagulu gamuluma, ng'agonze era ng'akaaba n'omutwe. Kaakati baali baagala muyisaawo, kutuusa lwe yabaga nti njagala kukyamako wane wa Aisha, naye Nabbi bwe yali ayingira ewa Aisha yagamba nti ashtaki min ra'si, omutwe gunnuma. Ne Aisha n'agamba nti wara asa ya nange bannange omutwe gunnuma. Kati Aisha n'abeera ng'ateebye mu kya Nabbi baamukwata ne bamuyingiza mu kisenge kye, naye n'abaga nti apaana wano sijja kubeera, olwaki ekisanja kya Maimuna. Era baamukwata ne bamutwala nga takyasobola na kusimba, ne bamutuuse wa mukyala Maimuna. Naye olwatuuka ewa Maimuna n'atandika okubala, olunaku lwa Aisha lunaabaawo ddi, era baamuwuliranga ng'agamba ti aina ana gada, aina ana gada, aina ana gada. Enkya n'abeera luddawa, olwo ng'ayagala olunaku lwa Aisha lwe luba lutuuka. Kaakati bwe yagenda ng'agonda ate ng'akyetooloola mu bisanja, bw'atyo ne bakuŋŋaanya bakyala be bonna 10 abaali bakyali abalamu, ne babategeeza ensonga eyo. Bwe babategeeza ensonga, abakyala ne bagamba tekirina buzibu, agenda alwalira eri ewa Aisha bw'oba ng'asazeewo okulwalira eyo. Bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamusitula ne bamutwala ewa Aisha. Eyo nno gye yafiira nga tatambuddeeko walala. Nabbi ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bigambo bingi bye yayogera n'ebyamagero, naye kati kankuweeyo ku byamagero ebitonotono. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama aba atudde, omusajja gwe bayita Abu Dharri n'ajja. Bwe yajja n'amutoolera salaamu, Nabbi n'amugamba nti tuula. Bwe yatuula n'ayagala akozesa ekyansi eyo nga tewali n'omwaliwo, n'amugamba nti ya Rasulallah, ngenda kukubuuza ekibuuzo kyange naye tonkaluubirirwa oba nonneetamwa. N'amugamba nti kale buuza. Kakati ono aba tannaba kubuuza, Abubakari n'ayingirawo, diiru n'agiyiwa, ate oli yabadde ayagala kukibuuza yekka. Kakati Abubakari olw'abatoolera salaamu, ono nno ye atudde mu maaso ne Nabbi ali wano ng'ayagala kumubuuza nga bali maaso ku maaso. Kakati Abubakari atuuka. Abubakari wajja n'atoolera Nabbi salaamu, n'oyo bwe yamala obatoolera salaamu n'ajja n'atuula ku mukono gwa Nabbi ogwa ddyo. Baba bakyali awo nga ne Umaru wazze. Umaru bwe yajja
yafuna wali ku munnyo n'anaaba engalo ze n'ateekinga position ye yatuula ku ludda lwa nabbi olwa kkono. Kati ate Uthmani bwe yajja mwana wattu ye yatuula mu maaso, ate ali bwe yajjanga nga bano beesega ng'atuula waayagala. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okubanga ekisanja yakiteekamu okusaba ewa Aisha era kyava asaba ng'ate asabira bannannyini bisanja ng'abasabira Allah abawemu obulungi, abakkiriza okuba nti bamukkiriza agenda ewa Aisha nga so yandibadde agenda walala. Kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallama yajja okusaaza lumu naye swala kati emulemerere. N'akola atya? Bwe yagenda mu kisenge n'alagira Bilaali nti lagira abasiraamu Abubakari aba abasaaza. Aisha n'abeera nga yawulira. Aisha bwe yawulira ng'ate amanyi nti Abubakari musajja mulebeevu, musajja mwangu wa kkaaba. Aisha n'alaaja na bannange nedda, oyo si ye yandibadde asaaza. Nabbi n'amugamba nti kireke, nze ndi mubaka wa Allah, nteekwa okuba amaze kufuna bubaka kwe kwogera ebyo. Ne bamuleka. Bwe baamuleka kakati no munnange ogenda okukkakkana bati ng'ate essaawa ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama egenda kuggwayo. Naye nabbi yagamba mukyala Aisha n'amugamba nti nze bwe nkugamba nti gamba taata wasaaza abasiraamu saagala okigaane n'akatono, kubanga taata w'oyo nze mmanyi lwaki mmugamba abeere nga yasaaza abasiraamu. Daki Aisha yagenda n'agamba taata we, Abubakari bwe bamugamba yayunguka maziga. Naye daki yaguma era n'atandika okusaaza abasiraamu. Yabasaaza esswala 17 nga nabbi talabiseeko. Esswala 17 bw'oba oyagala okuzitegeera ogatta 5 emirundi 3 ezo ennaku 3, kakati ate ogatteko esswala endala 2. Ekitegeeza kubanga ye yatandika okusaaza bw'atyo esswala yali ya Aisha. Kati gwali eyo naawe balamu okuva ku sswala eya Aisha ng'ogenda ogatta esswala esswala ey'17 eba eggwerayo ku sswala ki? Naawe genda okigezese. Kakati bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olw'18 yajja ayavula bw'ati. Ali ibn Abi Talib n'amukwatako ne munne ne babeera nga bamusembeza n'abalaza n'aga nti kakati ng'ategeeza nti ye yajja okusaaza oli Abubakari abadde abasaaza essaawa ye eweddeko. Era ono yatekinga over n'atandika okusaaza abasiraamu. Yabasaaza katono ebbanga lyali liweddeyo. Kakati olunaku lwennyini lwafiirako nabbi sallallahu alaihi wasallam Fatima, nabbi yayita Fatima n'amugamba nti wange muwala wange janguuko wano. Fatima n'agenda. Nabbi n'amugamba nti muwala wange nti obulwadde obubadde butawaanya kitaawo kati bulabika bugenda kukomaawo kubanga nange obulamu bw'ensi ngenda buvaamu. N'agenda n'agamba Rumani mukyala we nti owange obulamu bulabika bugenda. Bw'amala okubeera nga ebyo byonna bibategeezezza, ekyaddirira kyali ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okubanga yategeeza ono omwana omuwala nti essaawa yonna agenda, omuwala yanakuwala. Naye oluvannyuma yamuyita n'agamba nti Fatima sooka ojje. Fatima bw'akomawo nabbi n'amukuba akaama akookubiri n'amugamba nti owange Fatima nti okusinziira ku kyentegeezeddwa mu bantu bange bonna bennyina gw'ogenda okungoberera, mu bantu bange gw'ogenda okusooka okungoberera yali ategeeza kufa. Ate mwana wattu omuwala yasanyuka busanyusi. Wali yanakuwadde ate wano n'asanyuka olw'okuba agenda kugoberera kitaawe. Gwe kwali ku SK muzirimu ddaawa, ekyo olina ky'otegeddewo okubeera nti omuwala baamugamba nti obulwadde obuluma kitaawo olwaleero bumutwala n'abeera nga yanakuwala. Aye ne bamugamba nti mu bantu be bonna gw'ojja okuddako, ate n'asanyuka. Kikulaga nti abantu bedda okufa tebaagitwalanga ng'ensonga, nga bamanyi nti buli muntu ateekwa okufa naye nfudde ntya. Yali pointi yaabwe so si okufa kwo kujja buli ssaawa.
tekwetaaga na kwekweka kuba weweekwese wennyini ate we wasobola okubeera ekigenda okujja mu bulamu obw'ensi. Kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okugamba muwala we ekyo, muwala we mwana wattu n'asanyuka. Aisha yali wali ku mabbali ayita muwala we n'amugamba nti Fatuma jangu, luli yaggambye eki n'obeera nga onakuwadde, ate ku luno aggambye eki n'obeera ng'osese. N'abimunnyonnyola nti wali mu kunakuwala, teyabimunnyonnyolerawo wabula yamugamba nti sisobola kubotola kyama kya taata, ajja kumala kufa ndyoke mbikubuulire. Nabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallam, Aisha yabibuulira Fatuma yabibuulira maama we Aisha nti munnange yaŋŋambye kino na kino nga bwe mbikugambye. Gwali ku mukutu gwaffe guno gwa SK Muslimu Da'wa. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olw'essande ku makya yafunamu akangubanguba, najja n'abikkula kateni, na abasiraamu ne bamulaba. Abubakari n'ava maaso eyali asaaza, nabbi addewo. Nabbi n'amugamba nti tovaawo. Bw'amugamba nti tovaawo, ye nabbi n'asembera. Olw'okuba Abubakari ye yali asaaza, nabbi yali alina kuyimirira ku mukono ogwa kkono ogwa Abubakari, olw'okuba ku mukono ogwa ddyo ogwa Abubakari. Naye ate nabbi teyagenda ku mukono ogwa ddyo ogwa Abubakari kuba akusaaza omubeera ku mukono gwe ogwa ddyo, wabula nabbi yayimirira eno ku kkono. Ono Abubakari n'akitegeera nti olaba azzaawo, kirabika kati yagenda okusaaza. N'adda wali n'asimba mu layini endala, ono n'asaaza esswala nga Abubakari yatuusa eddoboozi nga bwe mumanyi okutuusa esswala ye yaggwa. Esswala bwe yaggwa, nabbi atuula n'atandika okutegeeza abantu kinnoomu nti abange nti mwegendereze nnyo, as-salaatu fi waqtiha, esswala mugisaalire nnyo mu budde bwayo temugirwisa. Yali akyayogera ebyo ate ne bamutwala mu kisenge eyo nno olumbe bwe lwataamira olwamujja mu bulamu obw'ensi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atannaba kuva mu bulamu obw'ensi, Jibriiru yeewuuba emirundi egiwerako. Naye omulundi ogusembayo yajja n'amugamba nti ya Muhammadi, ndeseeyo mu ggulu nga bamalayika bonna bali mu biwoobe, nti kiki olw'okufa kwo, teri kulinda kulala, ogenda kufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera awo era okukkakkana. Bangi abataalaba nti afudde, nga bwe mumanyi omuntu aba agenda okufa oluusi ate asooka na kuddamu maanyi. Kakati ono eyagenze n'asaaza, kakati laba ate obulwadde butaami. Naye nabbi afaaki butwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'omusanvu yali ava e Khaybara, e Kadbara wano mu Iraq, n'asangayo Abayahudi. Kyava abagamba nti nze nja kuyita wano, mumuyite wano, muddeeyo e Makka, nze nja kuyita wano. Naye naffe naga nti eno nyina kuyitayo nzekka. Kyava agamba Abubakari Siddiq n'omusajja omulala bamuyita Bishiri mutabani wa Ma'rur, n'abaga nti abange mumperekereko, ne bakwata ekkubo. Batuuka eyo mu maaso, kumba Abayudaaya nabbi bamulabye nti ayagala kuddayo, ne bagamba bw'anaatuvaako wano nga situmusse, ekyokuba tetulina kye tukoze. Nga baddira omukyala yali Muyahudi nga bamuyita Fatima, baali bamuyita Zainabu, baali bamuyita Zainabu, naye nga yali mukyala Muyudaaya. Kakati Zainabu oyo yali imuraatu Mishkam, yali mukyala w'omusajja nga baali bamuyita Mishkam ate nga yali Muyudaaya. Kakati Abayudaaya bonna bateesa ne bagamba nti yanguwako gwe Zainabu, ogende eri maaso okoleeze omuliro. Oyo omusajja ayagala nnyo ennyama ey'ekisambi wano, ey'oku ntumbwe wano. Kasita onoomulaba nga ajja, ffe tukimanyi bulungi ajja kukusaba ennyama kubanga agyagala nnyo. Awo wennyini wojja okukolera ekyaffe abeere nga afa. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam ye atambula tamanyi. Akati bwe batuuka awali omwana omuwala oyo Fatima, nabbi n'alaga abasiraamu nti bannange, ekintu bw'oba okyagala osaba busabi. Yagamba banne Abubakari Siddiq we yali naye, n'omulala gwe nkugambye eyali ayitibwa Bishiri mutabani wa Ma'rur. Kaakati nabbi asabye ennyama, bano bawulira. Oli gwe baasaba naye n'abeera nga teyakola mistake kuba yali alina kyateeseteese. Yakwata nnyama ya ku ntumbwe
nabbi n'asanyuka ng'agikutte. Omukazi n'amanya nti kati olwaliro kakubye nga tekuli kinyeebwa. Bwe yagenda bw'ati n'adda emmanju n'asalaasala ennyama n'amamirako obutwa. Wamala okuteekabo obutwa n'aleeta. Kati bw'aleeta agamba nti sebe ennyama yiino. Nabbi n'amugamba nti ennyama okituleetedde nti ekale tujja kulya. Nabbi n'alwawo. Abubakari yali tayinza kulya nga nabbi tannalya. Ne Bishiri, naye Bishiri olw'okuba enjala yali emuluma ye yakwata bukwasi ng'ateeka mu ttama ng'agaaya ng'amira. Oyo Bishiri tebaatwalawo na bbanga ddene ng'akutama olubuto lumuli bubi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akwata ennyama naye bwe yagikwata n'ateeka ku mumwa n'atandika okugaaya. Bwe yawulira obutwa n'asibamu. N'Abubakari kye yakola yawanda buwanzi. Kati nabbi agenda wali omukyala. Namuga nti wowe mukyala gwe lwaki otuwadde obutwa? Lwaki ompadde obutwa? Omukyala yamugamba nti aradina twayagadde ffe Abayahudi twabadde n'ekigendererwa. In kunta nabiyya, bw'obanga oli nabbi obutwa tebuyinza kukutuusaako mutawaana. Wa in kunta malika, ate bw'onooba kabaka, nastarihu minka, tujja kuwona. Katulinde ekimu ku bibiri. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama ekifi engeri gye yakwata ekifi kino bwe yalumako bw'ati, oluvannyuma ekifi kyamugamba nti ennyama eno erimu obutwa. Nabbi n'akwata n'ateeka wali. Teyakola ffujjo bino bya kasuka. Yakwata ennyama n'agissa wali n'atandika okuwulira obutwa nga n'Abubakari abuwulira, naye lwakuba nti tebaamira ne bawanda amalusu. Naye obutwa obwo bwe bwatwaliriza nabbi okuva ku mwaka ogw'omusanvu okutuuka lwe bwamujja mu budde ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Rabi'ul Awwal omwaka ogwaddako ogw'e11. Nabbi bwe yali agenda okufa yayogera ebigambo bingi. N'agamba nti nsobola okulayira nti nafudde butwa okusinga okulayira ekirala. Kitegeeza yali ategedde nti obutwa nti obulwadde obugenda okunzita butwa yali nabbi amaze okukitegeera, kubanga baamuteekamu buli obutwa bwe bayita obujja nga bukugonza mpola mpola, kuba baabumuwa mwaka gwa 7 naye gugenda okwera ogw'e11 mu kkoona awo nga twakagutandika mu mwezi ogwokusatu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah n'agera omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yafa oba nassa ogw'enkomerero. Kakati awo wennyini awo ensasagge n'egwa. Nabbi afudde. Nabbi bw'amala okuba nti afudde, abaaliwo baali basatu: Aisha binti Abi Bakar, Mughira mutabani wa Shu'ba ne Ali. Mughira ne Aisha, Mughira mutabani otyo Umar ibn al-Khattab yaliwo ne Mughira ne Aisha. Umaru teyakakasa nti nabbi afudde, ne Aisha naye n'amwegattako. Era Umaru yatooka n'okwogera ekigambo n'agamba nti oyo nabbi waffe alabika agenze ku lusozi nga Musa gye yalaga ayogere naye. Musa teyakomawo. Mughira n'amugamba nti ya Umaru, tie nze Banu Hashimu manye enfa gye bafaamu, ono afudde. Umaru n'amugamba nti siddamu okuwulira ng'ogamba nti afudde. Okukwata ekitala musajja watu Mughira ne yeemulula n'agenda mu muzikiti. Buli yajjanga nga Umaru wamugamba togeza n'oyogerera wano nti nabbi afudde, okutuusa lwe baatumya Abubakari yali tasuzaawo. N'agenda mu maka ge ag'e Sanahi. Yagenda okujja. Abubakari bwe yamulaba n'adda ku mabbali. Umaru bwe yamulaba n'adda ku mabbali. Abubakari kyava agamba Umaru, naga nti Umaru gw'otandise ate okukola enkola eyo. Omubaka wa Allah ali ludda waye nga bamutwala mu kisenge. Kigambibwa nti yamunywegera wano n'anywegerako ne ku mumwa, n'atuuka n'okugamba nti amalusu go nga gawoomeredde nga bwe gawoomereranga ng'oli muto, ng'oli mulamu. Kati ekyaddako kwe kubeera nga bakwata essuuka ne babikka ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Essuuka yalina essuuka 2, eya kiragala n'emmyufu. Ne babeera nga bamubikkako. Umaru n'ayimirira mu maaso g'omuzikiti. Nabbi we yayitiranga ng'ajja mu kisenge n'agamba nti oyo yenna n'agamba nti Muhammadi afudde, ngenda kumutema.
okumanya Umaru yali musajja w'amaanyi, bano bonna teri yanyega ne bamuvaako okutuusa Umar ibn al-Khattabi bwe yawulira ebigambo ebyali biva mu kamwa ka Abubakari, bw'atyo n'abeera nga yasalawo abeere nga Umaru ebyo abivaako. Era yagwa wansi n'agamba nti ennyingo zinfambye n'engwa ne ku ttaka kasita ntegedde nti nabbi yafudde sallallahu alaihi wasallama. Bw'atyo nabbi nassa ogw'enkomerero ku lunaku lwali lwa bbalaza, omwaka nga nabbi alina emyaka 63, era nga bw'atyo nabbi n'asiibula omwezi gwali gwa Rabi'ul Awwal omwaka ogw'11 nga nabbi amaze okusenguka sallallahu alaihi wasallam. Kaakati obadde muwuliri mulabi mulungi omukutu gwaffe guno ogwa SK Muslim Dawah. Nja kukusaba okkirize tukomaawo, era nsaba Allah ow'ekitiibwa atugabirire okumutya, akkirize emirimu gyaffe, era tutuuse mu maaso ge nga tuli mu abo abasiimiddwa. Allahumma amin. wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Kati bannange attention, kati kanoko kino kyoka nkibategeeze ng'abasiraamu buli lwe tubeera obumu, n'omuganda agamba nti agali awamu gegaluma ennyama. Kaakati n'olwekyo ne bannaffe ab'omukutu guno gwa SK Muslim Dawah, kano ke kaseera bwe muba nga musobola bannange mubakwatireko, bafune ebintu ebinaaba eby'omulembe, musobole okweyagala. Mwe mweyagale nga mulaba, ate naye yeeyagala eno nga bwakola ki, bwafulumya emisomo gyaffe egy'ekitiibwa. Bannange nasanyuka nnyo nga mukoze ekyo. Nsaba Allah atuwa obusobozi tuddukirire bannaffe bano ke babagambye kano tukaagala. Tebayinza kaagala nti ayagala kateekaka, wabula aba akaagala ayongera amaanyi mukutu guno kusobole okubeera nga gutuusa bulungi ebigambo. Mujjukire nti kati eno enkola gye tuliko bye bimu ku ebyo ebisembeza enkomerero. Enkomerero yeesembera, buli olaba tekinologi nga ayitiridde ng'omanya enkomerero yeesembera. N'olwekyo tuyambagane nga bukyali, tetwagala kwejjusa nnyo. wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.